So I'm pretty Nicole. Madam to Miss Teresa. She has done a great job. She rescued me when the world had turned against me. For you, she's a mother. Indeed, your mother. In all parents, your mother. You gave back to me courage, comfort. Thank you. You've done a great job. May the Almighty give you the best in your life. I thank you for everything which you've done to me. I thank you so much. I thank you. Lastly, there are some children who have passed through in my situation, like the situation which I passed through in, or not like even like that, but I mean for yours, it's very worse than that. I know that you may be given up a second chance, but don't give up. Don't give up. Don't mess it out. Like what I'm telling you, can be like feeling like she's saying what, but the words which I'm telling you, they are right for you, and they are good. They can help you. You can be when you're not seeing them right now, but they can help you. You know, as they say, a word to a wise, it's always enough. It's always enough. So when you're always chilled, I know we'll pick something. When you're not chilled, feel like how you feel like you want to. A nutshell, it's like this. Our dearest parents, I'm here to tell you about our school. And now, I think you see how I'm smart. I'm very smart. You're pretty Nicole. Owafu wo ku kyalo kino. You know omwana gwe yakuba nga ayagala omulenzi. Yes. Indeed, she's in primary. Ali mu class. Agatula P.7. Oh. Kakati kino njagala wakati omanyi ensonga lwaki abantu abamu kati ndoza naje tukuthumu njagala otegeere. Abantu lwaki badda ku mwami wo ne bamukunya. Oba ontegeera. Kubanga kitwalira mu society eno gye tuwangalira tetwagala kumanya. Ffe ekintu nga bwe tukiraba bwe tukitwala we come to conclusions. Kakati abantu abalaba ku Pretty Nicole bamulabanga omuwala omusege musonyiwe kankozesa ekigambo ekikusobola balabanga omusege oguli awo. Kati omuntu atwala obudde n'asukka ku musege oli gwalaba n'agamba nti nedda wadde nga mwe mulabanga ono omwana ali bw'ati naye akyagwana ABCD. Abawanjala okubanga mu society mwe tuwangaalira abantu baagala beemezezza oba bavuddeyo bababuukireko. Abantu tebaagala kutandika abantu kubanga Pretty Nicole level gye yaliko nga yeetaaga obudde bungi. Oba okitegeera. Society emaze omumugulanga omuwala omwononefu ali awo ayagala abalenzi. Ate naye n'ebifaananyi nebivaira ng'olabanga omwana omwononefu. Ng'alina bu video bukakatiiti nga kakati omuntu asukka n'aleka obutiiti obwo n'agamba waliwo ebintu ebiraga omuwala nti oyo she's already sexually active muleke. No, waliwo n'omuntu gw'ogamba nga ne wabeera mukwano gwo ojja you disowned them because of the character they are portraying. Nogamba sijja mwesemberezo. So it takes ekirooto ekisukka ku nsi byeraba. And this is driving someone back because ye kye yali avuga. Wangamba dda ky'omwana yali mu primary. Nze kye nali manyi nti ali mu ssomero but nga simanyi as below as primary until when we mulayi mu uniform. Galate okudda kwa Pretty Nicole omuntu okujja w'obadde olowooza nti kuba Pretty Nicole looks like nti ali eno ne bamuzza kweno level nebamusala mpola so aje tukufuna yensonga abantu balina ekifaananyi kyotagenda kubajjako kyozimbye ate nga kinene ate nga kirungi. So eyo nsonga nkulu nnyo kino eri abazadde mwenna njagala nakyo mukitegeere abawala they start sex as early as 13. Twayogera wano ku the little secrets abaana bamwe ze balina and you do not know, and this was a conversation gye ba carrying out ku baana between 9 years and 12. Era mu abasinga obungi bagamba bali sexually active. So anyway naye emubi yonna bena kiddayo eri Dr. Webale
nzikiriza Katonda ajja emirundi mingi twalabako sorry sisobola regarding mama Nicole as a failed parent ne Nicole amalulwana ne banne olw'omulenzi ne tulaba maama nga abiyingiddemu Nicole ne bagamba ze ku ssomero litwali tetulabako batetumanyi n'akomawo ne tulaba ne buvidiyo nga busafesinga ku social media ng'alinga omukazi omukulu obulamu nga bula ne tulaba maama we mu kamera ng'ali naye tetwafunako mukisa kulaba Nicole ono gwe tulabye until when ngali mikolo n'ava nayo yava nayo awo n'agamba nze navuddeyo musomesa yadankwana so kitutte ebintu bingi nnyo okwogera naye okumulaga nti nedda n'abasomesa beebali ono gw'oyagala okubeera kituufu ebbino olirina nerigenda kuggwako ne tumuwayo ne ku example kati olaba hafi mwe nga muli awo muli example ya myaka 10 okuva kati nti olirina naye ate waliwo omwala akola ku TV okubamitanga ku BBS bamitanga hafi takyalina nga lyalagawa gakendeera olumu ne gaseetuka embeera egenda beera mbi nnyo bwetyo gye tujjeeyo so abali ku TV media personality muli byakulabirako era nga bakuwaana ebbina naye wano waliwo omwana naye nsobola okusongera ne kugamba kati weepanka empola waliwo n'ensonga naye n'otunayo ko n'ogamba kanzi kakkane I know. So naye nga anyway ekyo njagadde kitandikira bwentyo naye omuzadde amuyigiriza amannya g'amatuufu aba Pretty Nicole ayina bingi ebirina omuvaamu so kati ebimu nibadde nsaba mumugumiikirize kasasobodde okufunayo omwaka mulamba ali mu ssomero she's Mrs. nti Mr. ate she's not tugumiisiriza wa P7 olinga agamba byagenda okukola mu bibuuzo but anyway the whole picture ekifaananyi ekigazi kirungi